Yes, nkwaniza ku Fadi TV jina kusaba subscribing atompere video no like B2C Akyekozze freedom city baba nkoko bana abantu bagire ne bagubako kunugubako Nabatanzi Kwabo abayise abantu mu bungi Nabatanzi kyekwegamba Bambi gamazima ekiragiro kyayisiza kikutte era kikoze byansusso nyonyo Nabatanzi agenze ku nguru gwa Facebook nasindika nagamba nemba sawa mwena mwe mbungi n'abantu bagobeko kubona abamu ku freedom city B2C kulwa mukwano gwange Mr. kubanga B2C ba mikwano nnyo nedana Nabatanzi era abantu banne bacha kugamba abantu bagenze zigezo sawa ngemu abantu nga bajjudde batanse ogowako n'abamu wajjudde ne babimba n'okubimba si kyangu ne mama ekiri yesawe no kifumba mutoko muntu wange abantu bangi ku freedom city esawe no wenjogirira bimu bifananye byensobodde okufuna ebigenda maaso ku freedom city nenga abantu bo bangi nga gyenkomeza Nabatanzi Nolde mawuli agaita tandi Nabatanzi yagenda kubera MC ndabyeko ne even namulondo ndabyeko bemba namakula ku freedom city yo bayimbi banje bagenda ku performing nenge sawa ino show ebadde tenatandika show egenda kwetandika sawa nga 3 ezekiro oba sawa 2 ezekiro nenga B2C Bambi gamazima ekikubya B2C ekikubye Julia ne Juliana Kanyomozi naye ayina ne concert Juliana yaganyo okwimiza mu concert nenga abantu bangi nyo bamukubya amajja amavundu nga bagamba nti lwakyayingira aba B2C nekasa Bajuuza kati abasigadde bagendeko kwe wa Juliana Kanyomozi kugamba buli omwafune kwa buli muntu anonya kasente kubeera buli muntu anonya sente kubeera bulungira B2C webejuza kirungi ne Juliana babajuza si kibi okubanga ajja no ensonga abandi badde bekulamuko abakwebedde abasigalidde ebweru wa B2C ne bagenda koko ni wajiye na Kanyomozi ekino kibera malembe nnyo nenge sawa zino Bambi masanyu gire nnyo ku side eyo Bajuuza nga wengogambi sawa eno wefana byesobodde okufuna kibadde kiriya nnyo ngira abantu baliyo mubungi nnyo nga gyenkomeza kugamba basusse obungi nga omanyi freedom city si yawo gyenza okulisamu amaaso naye nga nene freedom city nene nga abantu bo bajjudde freedom city bwetukira okujjula ate bano abaana bakikubye baba Bajuuza abantu ku ssaawa 12 ndowooza n'eddakiika 45 babadde bajjudde kugamba zigenze okubeera ssaawa emu bagezaako okunyigirizamuko abalala ne wajjulira ddala ssaawa ng'emu kati sawa zino buli agenda toyinza kufuna kifo ku freedom city wogenda mu B2C wadde oyina kugenda sawa nga mwendeze kawungeezi abantu babadde bangi nnyo wabweru wa freedom city nga bafuna zitiketi nga bangi era kakati sawa zino osuubira okugenda okufuna ekifo ku freedom city tekyali kifo essaawa eno ekifo sibe ntoyinza okukifuna essaawa eno kuba abantu bangi nnyo abantu bangi nnyo essaawa eno kuba obudde buyisi zande zinakola sawa nga 9 ez'olweggulo awo wandifunye ku kifo n'essaawa zino obudde buyise ekifo tokyayinza kukifuna kuba ne bwoyise ekigere toyinza kukulabawo kati amagezi genkuwa kolekera ku Serena Hotel mu Kampala oba ojja kufunayoko ku kifo ku Serena Hotel awo ojja kukifuna ku kifo ne ku freedom city subira nti oyinza okukifuna ekifo kuba abantu basusse dda obungi abaana bakikubye mu nkuba eby'enkambwe nenga Nabatanzi abaddeyo wemana makula mulabyeyoko kusane even namulondo mbalabyeyoko ndakubona engeri okuba updates nenge sawa zino biri ku bifaananyi ebiriyo ndozo olengera omuntu ye gyali abantu bo bangi gye bali bangi nnyo sawa ng'emu egenza okubeera nga omuntu yabimbye dda nga tukyalina woyisa kigere okyalina woyinza kwenyigiriza kati wakyali wadde ka space wadde n'akamu space nga tokyayinza kufuna wadde n'akamu wadde n'akamu essaawa eno naye ng'essaawa eno bw'oba osubira ng'ogenda mu concert ya B2C totawaana kubanga ekifo tokyalina woyinza kwenyigiriza wadde abantu bangi subscribing